Oh, good evening. It's unfortunate time has got you. The easiest route is turn and go back. That is the shortest. From here to the main you can use like 30 kilometers. But going this side, it is very far. You need almost an hour and pass to connect to the pole. So this is the shortest route. Is it? Yes, it's Pastor Campbell. But are we not allowed to use the road? Because we are only driving to where? Honorable, let's not go for argument. The direction you are going to rest this side. Then why do you want to use almost hours? Just turn and go this side. Simple like that. Ofisa wa poliisi ono eyakoze ekyafaayo eddokolo ngenda kubuulira katukomewo. Akalulu kano tukanoonye, akalulu kano tukalonde, akalulu kano tukakuume, bwe bagezaako kakwatamu tukalwanirire. Mwenyigire mu protest vote ya 2020. Webukeredde nkya ya leero ng'eggwanga erya Amerika litadde ekiwandiiko nnamutaayiika era ng'ekiwandiiko kino balabudde bannansi bonna abali mu ggwanga erya Amerika bepone bannansi abali munda mu ggwanga Uganda ku kabi ke twolekedde omuliro ampuliriza omwaka ogujja 2026 nga twolekedde akalulu January ng'ennaku z'omwezi 15. Bino byonna nga bigenda mu maaso akuli akakiiko k'ebyokulonda Engineer Simon Byabakama oyo gw'olaba ku TV oba ku screen yo ampuliriza ono atuyana zikala era gamubugobye awandiikidde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiwandiiko nnamutaayiika va ku kiri kye yawandiika luli va ku kiri kye yawandiise kaakati azzeemu bupya okumuwandiikira ekiwandiiko nkugambye nti ali ku bunkenke obutagambika obutabangawo. Waliwo omuwandiisi ow'ekyama ku General Yoweri Kaguta Museveni ono alabudde agambye nti we twolekedde akalulu ka 2026 ke twolekedde era ono annyonnyodde engeri mwami Museveni gye yajja mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda kaakati ate n'engeri gy'agenda okufulumamu eggwanga Uganda ng'ebigambo ampuliriza bibi nnyo tebisanyusaamu yadde n'akamu n'akatono. Nkugambye nti ono muwandiisi wa kyama yabatodde ebyama bino. Amawulire ag'ekyama gafulumye ku mulamuzi Simon Peter Kinobe. Wuliriza nnyo wano, ono ye mulamuzi atudde musango ogwa Sam Mathias Walukagga Mulumba omusiime era ng'ono omusango ogwo agulimu era ampuliriza agenda kubeera nga wa ensala ye ennaku z'omwezi bagamba 22 si lunaku olw'enkya. Kaakati nno waliwo ebyama ebifulumye ampuliriza ku mulamuzi ono Simon Peter Kinobe era okusinziira ku mawulire galaga ag'omunda gesinaba kubeera nga nkakasa nti waliwo hoteero emu, wuliriza nnyo, mbu yalabiddwako era mbu ono yabadde atudde ng'ayogera n'ani, yasisinkanye waani era gwe yasisinkanye waani yamutumye ku bikwatagana ku musango ogwa Sam Mathias Walukagga Mulumba era mbu waliwo ensonga lwaki bano basazeewo okugusala nga guli ku online. Ebigambo bitiisa bya nnaku byogenda okuwulira naye nkusaba obigumire. Waliwo omukozi wa leediyo eyagobeddwa wabula ng'onannyonnyodde impunity okukakibwa ku mpaka mbu okuwagira NRM okuwagira General Museveni naddala bakola ku leediyo oba oyagala oba toyagala. Kaakati ono batuuse n'okumugoba ku leediyo ng'ekimugobyako kwogera ku mawulire matuufu nga bwe gazze aga Mwami Kyagulanyi. Oyina okugogera nga si matuufu kyokka nga ye omusirikale wa pulizoni amanyiddwa nga Ampe yamaze dda okusala eddiiro ne yeegatta ku National Unity Platform oluvannyuma lwa pulizoni okubeera nga musajja tubamugobye olw'okwogera ku ebyo ebituufu ebiruma bannansi olw'okwogera ku ebyo ebikyamu ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda nga bano balinga abagamba nti ono si munnayuganda. Nze Eke Master atudde mabega w'omuzindaalo okusosootolera ebigambo bitegeere olunaku olwaleero. Kaakati nno nja kusaba n'obombe fire eno soko jimpeera ekigalo kubanga amawulire mangi gano ne gesikoonyeeko agafumbekedde munda mu vidiyo yaffe ey'olunaku olwaleero. Nja kutandika n'ekiwandiiko nnamutaayiika ng'omukulu Simon Byabakama awandiikidde Mwami Kyagulanyi Ssentamu ono era kalulu ka protest vote kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba ampuliriza okabanje ono yeeraliikiridde agambye wadde constitution ekkiriza kino
ekyokubeera nga muntu obeera ku polling station ono agambye mbu abantu baveewo bagende nga bamaze okulonda bakomewo ku ssaawa 10 ez'ekawungeezi ng'okubala akalulu katandise. Kaakati twebuuza wakati awo kuva ku ssaawa emu omuntu walondedde mpaka ssaawa 10 ebigenda mu maaso ddala abasajja bano nga bagulirira buli muntu yenna bwe mumanyi banaagaana bugaanyi okugulira abantu bano ba agenti abanaabeerawo ku polling stations abanaabeera bakuuma akalulu aka Mwami Kyagulanyi ne ba MPs ab'enjawulo. Kaakati nno bwe twolekedde mukwano gwange mpuliriza njagala nsooka nkutwala mu bigambo by'omusajja ono kennyini ng'ali ebigambo bye ng'atuyana zikala nga gamubugumye omukulu akuli akakiiko k'ebyokulonda chairman ayogedde bw'ati tukomewo tulondake. Now I've heard this campaign which is trending akalulu kanoonye akalulu kalonde akalulu kakuume ato kabanje kati ekiro kati that's what is trending now. Now you ask yourself, what is your interpretation to this? Yes, look, kanonye means look for votes. Perfect. That's what the candidates are doing. That's what their agents are doing. That's what their supporters are doing. You are acting within the law to look for votes, but acting within the law. That is okay. 2, kalonde, in other words, go and vote. Perfect. Any candidate who is urging his supporters to go and vote on polling day, I give you 100%. Perfect. That's what elections are about. Let every registered voter go to the polling station you are supposed to vote from and cast your vote. Kakume. Because that's where the challenge now comes in. Some people are saying, when you finish voting, don't go away. Remain there. We must protect our vote. Remain there. You must remain there. You must protect our vote. Then after that, kabanje. In other words, demand for your vote. Now, that's where the challenge comes in. Because according to the law, because they are saying you cannot tell people to go away, Biabakama, because they have got to remain to protect their votes. We don't trust what will happen at the polling station. But we have said the polling station has people who are designated and recognized in law to be present throughout, and those are the agents of the candidates. Simon Byabakama ayogedde ku bintu bingi naye njagala otunulira olutambi luno njagala otunulira ekifaananyi ekyo ekiri ku sikuriini yo bino byonna nga bw'obiraba otasobola byogerako boolaba bambadde uniform eza NRM bambadde bi overcoat bambadde bi ovulo bambadde ebijoozi ebya NRM naye ng'amazima gennyini basanze ebipande ebya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyawanikibwa bano no batambula ne loole kuliko abasirikale abakutte emigemera wala buli ewali ekipande kya Mwami Kyagulanyi nga bw'olaba bagenda babiwanulayo kifuba misana tteke nga bakuumibwa n'emmundu ng'ensi eraba olumala okubijjayo ne bawanikawo ebya General Kaguta Museveni kifuba ddembe wabula bino byonna omusajja Simon Byabakama bino byonna tabyogerako wabula ali ku kigambo kimu kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba okabanje wabula nga ne mu kanoonyanga bw'olaba ebipande byaffe bijjibwayo misana tteke ababijjayo nga bambadde NRM era nga bakuumibwa mundu nga tewali abagambako nga bw'olaba ekipande ekyo kya Museveni kye bawaniseeyo nga bajjayo ebyaffe ne bamala ne babirekawo bingi babimenyeemenye bingi babiyuzayuzizza bingi babikumyeko omuliro naye bano tebagambwako naye ng'ensi gye tulimu yaffe ffenna asoose okuwanikayo lwaki okola impunity ng'eno ekitabalansinga gwe n'ojjayo ebyaffe n'ossayo ebibyo ng'ate ffe bwe tujjayo ebibyo lufuuka lutalo era gufuuka musango gwa naggomola bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'obiraba essaawa zino ku mukutuko gwa EKTV Muganda Nkakeeto kaakati nno njagala nsooke nkutwaleko ew'omusajja omuwandiisi w'ekyama aleese ebyama n'awa n'ebyokulabirako ebyali mu ggwanga erya Ghana kati abiwadde ku Museveni engeri gy'agendamu mwenna mugenda kutya ono agenda kugenda bubi. Era abawandiisi b'ebyafaayo simanyi Mwami Museveni bagenda muwandiikako ki yatandika atya amaliriza atya mu byafaayo abawandiika ebitabo nga bw'otunuulira nti Kwame Nkrumah yajja n'amaanyi nnyo ebyafaayo nga bimulaga nti yatuukana ekiseera ng'atuula mu State House kati Magala gwe MP w'Egindi ng'alonda bulungi Haji Basiri ye MP w'Egindi Kwame Nkrumah ku ttutumu ye yajja nalyo abatunuulira n'abagoberera
President Museveni agenda kukomekereza atya twatunulira akalulu ka 2 okimanyi nti ng'akalulu katambuleko wiiki nga 2 baatuuka n'okusabirira covid akomewo wabona ebibozibozi byali bitandisa nga covid yazze ekibozi nekigaana okumuka obulungi okyaba njagala ompi abawuliza tupime emyalaale z'omu Buganda genda mu West Nile genda mu Lango sub-region Acholi sub-region ate ne kitabuka bwe yava wano eryantonde n'ayingira ekiruhura kintu kyatabukira mbalala emiggo erusere ne givuga okufuumuka nekyennaku abaakubwa be bali mu kkomera abaakubwa bali mu kkomera abaali bambadde t-shirt za yera abaakubanga abantu emiggo emmoloka ze walaba ez'abalalisi ez'amagye ezaki abo tebagiraaki awuliza kyayagala okumanya mamujiri kino bannayuganda tebaliwoolera eggwanga bwe bweraliikirivu obusungu abantu tebali butereka ne bawoolera eggwanga mu Sematalo owookubiri ekintu ekibi ennyo Sematalo owookubiri General Francisco Franco yali afuga Yugoslavia yakola effujjo eritoogerekeka n'atuuka n'okuyiwa obutwa mu migga abantu banywa omugga gukulukuta guddawa nti Katwe n'ayiwamu obutwa abantu ne bafa naye munnange ebbanga eri lyonna lyayita na Franco mukama amujjuludde nga ffenna mukama n'amujjuludde 996 effujjo ne litandika eryali terisuubirwa kubaawo mu Bulaaya nga Milosevic yafuga Yugoslavia mutunuulire ekitta abantu ekyali awo abasabuzi bamoze Bosnia n'Abakroatia nga batiŋŋana okukama 996 nekiwaliza n'amagye ga NATO okuyingirawo okukkakkanya ekitta abantu ekyali naye nga akakuku kava mu Sematalo owookubiri ng'abantu batereka obusungu bw'otunuulira ebizibu bya Rwanda ne bakuluguka ne bajja mirambo mabega ne bajja ne badduka ne bajja nga bayingira mu Uganda bave kyakomawo ne tukiraba 994 okutiŋŋana ne kubeerawo okobuzza batunule nnyo ekyeŋŋamba nti bannayuganda ekyo bakitunuulire batunule nnyo kubanga kati omuntu w'eggulu site yeebuuza emiggo gyali gimukubirwaki era lwaki babakuba akati bano bwe batunuulira abalango bwe batunuulira omuvubuka ono muvubuka mukubi wa miziki ogenza omukubi ekikoofiira Dani Magiki omutaddeko olubale ekyo kiwedde omukubi wano omuzzeemu eggulu omukubire ddala yenna yatisebwati abantu basigale beebuuza eggwanga liragawa abasungu bano abakuba balina bwaki gavumenti obusungu ku bannayuganda erina bwaki bwakuprotectinga ebyo bye bakoze kunyweza n'okukuuma kati omutawaana eggwanga bw'otunuulira tuyogedde awo ku bannamagye kati bannamagye akalulu bakasaba kyere basabira ddala basaba kyere n'okumaliriza kwako amateeka Kayira ayogedde omusenyo 76 ekyebuuzibwa n'okutuusa kaakati gavumenti neegenda ne drone n'emmundu n'ewamba omusosodooti mu kigo nnaku 13 nga bataddewo akaguuni nebalyoka bagamba tumulina n'okutuusa leero tagendebwanga mu kkooti Obote akyalina kyavunaanibwa Amini akyalina kyavunaanibwa kale nno omupya nja kukwanirizaako era nja kukusaba osokosa buswabinge ku mukutu gwaffe gaggadde ogw'enkyukakyuka ogw'eggwanga Uganda ze AK Master atudde emabega w'omuzindalo ku mukutu AKTV Media Uganda ku lwa AKTV Management yonna essaawa zino nze ndiwo kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo okulabula
okuvudde munda mu ggwanga erya Amerika era nga kuno kwatuuse dda munda mu ggwanga erya Uganda era nga okulabula kuno kwolekedde abantu abo bonna naddala bakyeruppe abawangalya munda mu ggwanga Uganda abaafunamu obutuuze bepo n'abo abakoleramu emirimu naye nga si batuuze bepo n'abo abajjamu obuzza okukyala bino byonna nga bigenda mu maaso era okulabula kuno tekulesseeyo mwe bannayuganda mwenna abawangalya munda mu ggwanga Uganda nga twolekedde akalulu aka 2026 omwaka ogujja mu January ng'ennaku z'omwezi 15 eggwanga erya Amerika bano bagamba okusinziira ku intelligence bano gye bafunye okusinziira ku bwambega bwe bamaze okukola n'okubega munda mu ggwanga Uganda bano bategeezezza wayinza okubawo akasambattuko nga twolekedde okulonda sinakindi n'obutalonda bano bongedde okutegeeza bwe tuba nga tusobodde okusimattuka akasambattuko akolekedde okubeerawo nga tetunnalonda ne tukasimattuka ne tugenda mu kalulu ne tulonda kaakati bano bagambye ate waliwo olukwe olulala waliwo okulya n'okkomba essowaani okwolekedde munda mu ggwanga Uganda nga tumaze okulonda akalulu oba okusuula akalulu aka 2026 omwaka ogujja omwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi 15 we tulondera abaka ba paaliyamenti bepo n'abo ampuliriza abeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump ng'ayita mu basajja be ayongedde okutegeeza n'okuta ekiwandiiko nnamutaayika ekibaddeko okulabula okuyitirivu ennyo era ekiwandiiko kino bw'okisoma kiyinza okutwalira essaawa nnamba n'okusoba ng'okyakisoma ebibagiddwamu ebiteekeddwamu ebirina okubeera nga bikolebwa mwe bannansi b'eggwanga Uganda bepo n'abo abantu abawangalya munda mu ggwanga Uganda nga si bannansi. Nkwegadde n'obuwombeefu uwulirize ekiwandiiko kino kubanga omusajja akitemyetemye mu lulimi Luganda olulo lwotegeera ne ngamba sijja kwetuulako sijja kisirikira sijja kikweka mu mugongo gwange kubanga bwe twolekedde n'ensi yaffe kikukwatako bwe kibanga kibi ekinnuma naawe kikuluma ng'oli munnayuganda bwe kibanga kyetwolekedde kintiisizza naawe kirina okukutiisa bwe mbanga nfunye solution lwaki naawe sigikuwa ate ne message eno oyongere okugisharingira buli munnansi yenna awangalya munda mu ggwanga Uganda bw'obanga osobodde okufuna obubaka buno ngayita n'abakubeera nga abufuna kubanga bumukwatako nnyo era bwe twolekedde njagala abutegere. Bano abasajja bagamba nti buli muntu yenna ali munda mu ggwanga Uganda ekisookera ddala oyina okubeera nga weegendereza nga twolekedde akalulu ne wono nga twakakavaamu intaneti egenda kugibwako era ekyo kyalangirirwa dda munda mu ggwanga Uganda bekikwatako ne bagala tujja kujjako intaneti ekyo ng'okyadde ku mabbali abawangalya munda mu ggwanga Uganda bano nga bo America baweereddwa amagezi era baweereddwa engeri gye bagenda okusigala ku online wadde gavumenti y'eggwanga Uganda egenda kubanga ejjeko intaneti. Kaakati ebigambo bino njagala nnyo mukwano gwange owulirize kimu ku kimu katwala eddakiika ziringa mu 7 naye nkwegayiridde nkusaba nfukamidde bino bikulu nnyo gwe munnayuganda bikole nga tunayingira kalulu ka 2026 ne famire zammwe Abamerika abali mu ggwanga Uganda muzibuulire engeri ki gye munaayogera nazo era drill zatandise eddogwa mu kabokisi ka buli mu Amerika mu ggwanga Uganda nga bamutendeka ngeri ki gyagenda okusigala online nga Uganda efuuse offline. Kaakati ATMs, credit card machines and mobile money apps may not function in the event of the internet outage. Ensure you have cash in advance. Nti buli omu weewaawo mu kiseera kyekyo ATM zijja kuba tezikola, credit card obuma bujja kuba tebukola, mobile money ejja kuba tekola, ate era olw'okuba internet enaaba teriiko no genda ofune ssente obeeremu ne kaashi ayinza okutuusa ndowooza asobola okuyamba mu bizibu ebiti. Abamerika bonna bakubiriziddwa okugenda okubeera ne kaashi. Prepare 5 to 7 days of food, water and medicine in case you need to shelter in place. Nti mweteekere munoonyeeyo ku mmere ya naku 5 ku 7 n'amazzi saako n'eddagala muri stocking. Nti era babasindise ku mukutu ogwa FEMA ne Red Cross America, United States of America, Red Cross ya US. Nti bano bongere okubatendeka wali obubaka obusingako kuje babadde balina okubatendeka. Naffe era tugendayo mbabuulire babagambye ki kye bagenda okubatendeka. Kaakati
Red Cross ne FEMA has guidance on preparing for such situations. Ekirala bino kambi mali ate tugende kugulya omukutu. Avoid wearing clothing in colors associated with Ugandan political parties, including red, yellow, purple and blue. Tewabaawo mu America yeetantala okwambala yellow yadde ekimyufu yadde ekya bbulu. Nti ezo zinaaba engoye eziraga ebibiina by'obufuzi mu ggwanga Uganda, America zayinza okwambala ne zimuviirako akabasa mu kiseera ekyakasambattuko. Write down the US Embassy phone numbers below so they are accessible in case of emergency. Enamba zino ze babawadde omuli eya State Department Consular Affairs ngeno yeriko baweereza eriko Uganda Country Information. Balina omukutu ku babaweereza information ye neekwata ku Uganda nti bw'otuuka mu Uganda mu kano kapaati oyitawa okudduka. Bw'otuuka mu kano obbulukirawa bw'oyitawa n'obbukirawa. Era babagambye ennamba zino muwandiike empandiike kubanga ndowooza bbeezi abo zijja kubeerako. Muziwandiike. Oyinza okuba tolina ssimu naye oba giwandiike ku mubiri oba gikubeko nga 3 oba giteeke ku kapapulo kazinge mu kaveero oteeke wansi w'olulimi. Bwe batyo bwe babasabye. Kakati bwe tugenda ku mukutu ogwa FEMA babayigiriza how to build a kit mu kiseera ky'olutalo. Olutalo nga luzze bye bino bye weetaaga okuba nabyo ebyetaagisa. Nti after an emergency you may need to survive on your own for several days. Being prepared means having your own food, water and other supplies to last for several days. A disaster supplies kit is a collection of basic items your household may need in the event of an emergency. Make sure your emergency kit is stocked with the items on the checklist below. Download a printable version to take with you to the store. Once you take a look at the basic items, consider what unique needs your family might have, such as supplies for pets and seniors. Guno omukutu gubagamba nti mu kiseera ekyakasambattuko ebintu bino bye mwetaaga actually munyige wano mu biprinting ku lupapula mubeere nabyo. Ate londamu ebyo ebyetaagisa family naddala abayinamu abakadde n'abayina ebisolo byabwe ebyawako. Omanyi abazungu asobola okuba nga talina mwana naye ng'alina eggwanga eri America liyite United States of America limaze okuweereza abatuuze baalyo bonna abawangaalira mu ggwanga Uganda saako n'abakozi baalyo bonna abali mu nsi eno obubaka obubateekateeka beeteekereteekera olutalo olubindabinda ng'ennaku z'omwezi 15 January 2026 tezinnatuuka oba ng'akalulu kagenda mu maaso oba ennaku ezisookera ddala ng'akalulu kawedde. Bano babaweereza obubaka ku ngeri ki gye bagenda okubonamu ekibambulira ky'olutalo olubindabinda mu ggwanga Uganda era ne babateekateeka ku biki bye beetaaga okukola mu nnaku ezisooka ng'olutalo lutandise. Weewaawo biki bye bagenda okukola singa baba baneetaagisa America okuyingira eggwanga Uganda ebanunule oba evacuation. Nti weewaawo nga tebannaba ba evacuatinga biki bye balina okukola wano nga lutandise naawo nga balindirira n'ebifo ki we baba balina okufuna obuyambi nga balindirira America evacuating. Nga basinziira ku official website of the United States, US Embassy in Uganda ebaweereza security alert eriko ennaku z'omwezi December 17, 2025 era buno bwe bubaka mu bujjuvu nga bwe ngenda okuba nga mbukulagaawo ngeri ki gye babagambye okweyisaamu. Nga bwe tuzze tubagamba basebo ne banyabo gavumenti eri mu buyinza saawa eno enoonya lutalo egezezzaako okubanga esokaasoka enoonya abantu babeeko ekintu kye bakola ku bayinza okusinzira okutandika olutalo okuwamba obukulembeze ng'akalulu tekabaddeewo naye abantu ne mugaana.
kakati ya America okusinziira ku security alert eno gyeweereza era eriko ekigambo security alert US Embassy bye bino wammanga byegamba. Location Uganda. Countrywide event. Uganda will hold presidential and parliamentary elections on January 15th, 2026. Uganda enaba n'akalulu nga January 15. Demonstrations and large gatherings could occur before, during and after elections. Over the past month, Ugandan security entities have used force to control crowds at political gatherings. Babasabye okuba nabyo. Ekisooka, galoni y'amazzi per person for several days nga yakunywa na kunaabako. 1 gallon per person. Emmere. At least emmere nga yannaku eziwerako ate ng'emmere netoyonooneka mangu. Gye bayita non-perishable. Battery powered or hand crank radio and the NOAA weather radio with tone alert. Nti babere ne radio encharging oba eya solar. Hand crank radio bana babera mu America mu nyambe ko hand crank radio yetya. Ndoza zino zeziyita mu baba America ko bayisa obubaka obwabwe. And NOAA weather radio with tone alert. Oba babera n'obuladio obabulira entebereza y'obudde. Beera mune tochi, flashlight, tochi, ate beera mune first aid kit, ate okukyajinge n'amanda agawera, beera mune amanda agawera. Obeere ne wiiso, firimbi, to signal for help, olina okuba ne firimbi. Dusty mask, obeerako ne mask, si, naye eri efilitalinga egundi, kitegeeza. Just in case mu lutalo nga bomu ekubye enfuufu neegira oba omukko ogw'ettabbu ne gujja, basabye bannansi baabwe babeere ne masiki eyo dust mask muzimanyi bulungi. Plastic sheeting, scissors and duct tape. Fune ekiveera ng'abakazi bano kye bazaalirako, ofune egundi makansi scissor and duct tape mumanyi bulungi. So fe tumuyita kisolo tape ne duct tape ya olyasibe nnyo basinga okozesa nnyo ku plastic oyo ndowooza kino ekigazi kino kye basiga mu bimanyi. Moist towelettes, garbage bags and plastic ties. Ulira timufuneeyo butawulo buno bubeeramu amazizzi. Omanyi mu lutalo oyinza obutasobola kunaaba naye nga weetaaga okusiimula ka bebi oba guke nnyini. So mu bumanyi buno buki sanitale biki butawero bulimu amazzi mbwerabidde erinnya bwe babuyita. Naye buno bwe mutera okujja ab'emmotoka mu bumanyi bwemubeera nabwo obwo obubeera moist mubeere nabwo. Wrench or pliers beerayo na ki pliers kyekiriwa kiringa makansi bwe kiti kipliers ekisobola okusala just in case nga weetaaza osala akatimba oba sengenge oyitewo beeramu nakyo. Manual can opener beeramu ne ka opener. Jjukira babagambye olina okubeera n'emmere naddala ey'emikebe, olina okubeera ne ka opener akaliko akambe k'osobola okusalisa ng'onaayagala okulya. Local maps baprinting map ez'ebitundu gye bali, saako cellphone with chargers and backup battery. Babeeremu n'obusimu buno bukapeesa obw'amanda ng'ate aguzeeyo n'amanda. Additional bw'oba bino byetaaze mulina okubaamu sabbuuni, hand sanitizer ne disinfectant. Ng'ofunye ekiwundu ng'odduka mu lutalo olina okuyiwawo disinfectant. Prescription medicine kubanga kiteebereza nti abasinga okuyita mu bitundu 5 eby'Abamerika, Abamerika abasinga bali ku ddagala bye bayita prescription medicines every day. An emergency can make it difficult for them to refill their prescription or to find an open pharmacy. Organize and protect your prescriptions over-the-counter drugs and vitamins to prepare for an emergency. Tuweewaawo buli mu Amerika alina eddagala eryamugambibwa omusawo we lyalina okutambula nalyo balyeteekereteekere era baliteeke mu bikonteyina ne mu biveera nga liwerako kubanga pharmacy ziyinza okubeera nga nzigale. Non-prescription medicine such as pain relievers, anti-diarrhea medication, antacids and laxatives
nti eryo omusawo lyatagambye naye weewaawo nga lisobola okuyambako ku bulumi oba liyite painkiller ate eryekiddukano antidiarrhea. Prescription eyeglasses and contact lenses, infant formula bottles, diapers, wipes and diaper rash creams, n'ebirala bingi nnyo. Cash and travelers checks, important family documents such as copies of insurance policies, identification and bank account records, saved electronically or in a waterproof or portable container. Ulira nti bonga bo badde ebiwandiiko byabwe babidownloading, babiprinting, babizinge, babiteeke mu kiveera. Bwe basobola babiteeke mu kikonteina kye banatambula nakyo nga weewaawo ng'enkuba tesobola kiyingira nga kya plastic container babiyingiza omwo. Just in case nga bino byetaagisizza mu evacuation we banaabasanga baba balina okulagayo ebiwandiiko. Kati bw'oba osigazza akasimu biteeke oba ku memory card eyo gitereke mu kaveera just in case ng'essimu ekubuzeeko n'ebirala. Funayo sleeping bag, ofuneyo ne warm blanket, complete change of clothing appropriate for climate, feminine supplies, messy kits, paper cups, plates, paper towels and plastic utensils, paper and pencil, book, games, puzzles, all other activities for children. Nti weewaawo mu lutalo abaana bo tebamanya lutalo, mubanoonyezeeyo obutabotabo obulimu bupazo singa oba otambudde k'osobola okuwa omwana naye n'agira ng'azannyanga gwe bw'opambana n'olutalo. Maintain your kit. After assembling the kit, remember to maintain it so it is ready when needed. You keep canned food in a cool, dry place. Store boxed food in tightly closed plastic and metal containers. Replace expired items as needed. Rethink your needs every year and update your kit. Kakati uliriza nti bw'omala obitegeka ebyo ng'omu America bikuumire ewantu w'okimanyi nti no just in case bijja kusigala biramu akaseera konna we babyetaagidde. Now kit storage locations n'ebirala bwe batyo gwe mukutu gwe babasindiseeko. Kakati nno ng'omaze okutegeera ebyo ebigambo nakutegeezeza nti nno amawulire mangi ge tulina olunaku olwaleero gonna nga gafumbekedde wano nga tolina okubeera nga ogategeera kubanga gakukwatako eno ensi yo. Wuliriza ggwe, omusajja amanyikiddwa nga omulamuzi atula ku high court oba giyite kooti enkulu eno nno nga Sam Mathias Olukagga Mulumba gye yatwala okwemulugunya kwe, gye yatwala okuloopa kwe n'awawaabira akakiiko k'ebyokulonda n'omusajja ayamuwawaabira mbu ebiwandiiko bye byali bya luzzi, byali bya lusuluuju, mbu byali bisiwufu nga tebiwera. Kakati Sam Mathias Olukagga Mulumba yagenda mu kooti enkulu etula wali ku Tweed Plaza wennyini waggulu wa CPS. Kakati nno n'awabayo omusango guno ng'ayita mu bannamateeka be ab'enjawulo nga kuliko ne kanso Alhaji Elias Luhimbazi Nalukoola. Wabula mu kuwaaba empaaba yaabwe oba omusango gwabwe gwatuuzibwamu oba guli mu mitambo yamanyikiddwa nga Simon Peter M. Kinobe, oyo gw'olabaawo omusajja yambadde ekkooti eya kivuvuvuvu asekaaseka. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza, waliwo amawulire agafulumye ng'amawulire gano sinaba kubeera nga ngakakasa naye ŋŋambye wadde sinagakakasa naawe gakkakatako okubeera nga ebigambo bino obitegeera kubanga bwe bivaayo nga si birungi nga bw'obisuubira oleme kugamba nti tewamanya, oleme kugamba nti tewategeera, oleme kugamba nti kale singa nategeera nga tebinnaba oba oliawo ne mbaako enkola gye nakolamu n'omulamuzi ono ng'omumanyiiko Simon Peter M. Kinobe. Kakati okusinziira ku mawulire ge tufuna, amawulire galaga nti omulamuzi ono omusango agenda kugutyemula ng'ennaku z'omwezi 22 lwe lunaku olw'enkya ye Mande lwe twolekedde. Wabula ono yategeeza nti nno omuwaabi n'omuwawaabirwa tebagenda kulabikako ku kooti wali ku Tweed Plaza nga bwe gwali nga bagenza okuwaaba. Yategeeza nti ensala yonna agenda giteeka ku mutimbagano, bagenda kugibaweereza ku email. Kaakati olwo bamale eggobe mu kibya oba Sam Mathias Olukagga Mulumba adda mu kalulu kano aka Busiro East. Jukira nti ono baatandikirawo kumusojja ku luwonzi bano abasajja Honorable Sseggona n'abalala Sam Mathias Olukagga Mulumba kubanga baamanya amaanyi ge nti mayitirivu nnyo naddala ku gurawundi bwe baba tebakoze kitakolwangako, bwe baba tebawemuse, bwe baba tebawaddeyo nsimbi empitirivu okumulwanyisa tebajja kusobola kubeera nga bamuwangula mu by'amazima n'obwenkanya. Kaakati nno bano baatwala emisango mu Electoral Commission. Electoral Commission neewandukulula omusajja ono ng'eringa
negamba nti yebala ebigenda maaso kubikwatagana ku nsoma y'omuntu. Kaakati nno bano baali balina kuwaba mu kooti naye ate bo bawaba mu kakiiko ka byakulonda. Kaakati ye n'addukira mu kooti enkulu esalawo eggoye. Wabula okusinziira ku gagenda mu maaso ag'omu nkuubo galaga nti omulamuzi ono mbu nga tannasala musango amanyikiddwa nga Simon Peter Kinobe mbu waliwo gye yalabiddwako mbu saagala nkugambe nti ebigambo bino byankomeredde nti era bye bituufu ennyo nti nze ayamulabye nedda sinnaba kubanga nze mulaba era egguliro lino si nze ndireese wabula alireese ampuliriza aŋŋambye nti ndibase yalingireko eky'omukisa omulungi ye kennyini alireese annyonnyodde byabadde bitya byatandise bitya omulamuzi yagenze atya yagenze naani yabadde ku hoteero ki biki ebyayogeddwa biki ebyatuukiddwako era eky'omukisa omulungi akatambi kano kali mu vidiyo bulungi eyakoogedde yavunaanizibwa ku nsonga eno ntekawo a disclaimer nti kano koogenda okuli oba byolaba si byange si bya EKTV wabula byoyo ali mu katambi yabivunaanibwako engeri gye yabirabye gye yabyogedde ne gye yabireese nange ne mbikutuusaako. Kinobe omusimbi gwe walidde wategeddeko nti nno ngumanyi. Kinobe woli wano Kinobe oba toliiwo? Kinobe woli bw'oba woli yitako mu ddiiro bw'oba toliiwo yitako mu ddiiro. Justice Simon Kinobe. Justice Simon Kinobe ku lunaku lw'okuna wali ku nnikaani e Lweza n'ofuna obukadde 10,000 obukadde 10,000 okuva ewa Sseggona kubanga mwayogera ne Sseggona n'omugamba talina bw'ayita ku musango gwa Walukagga. Oluvannyuma lw'okubiyitamu ne mwogerezeganya ne bakalugire bakiryo wakiwanuka n'obagamba tebalina bwe bajja Walukagga mu paalamenti. N'osisinkana Sseggona ne bakuwa obukadde ebi obukadde obwo ebibiri nga waliwo kino ekintu wammanga wano Sseggona agamba obusungu nuupu bwerina ne Walukagga bw'ayina bwamuwangula omusango bagenda mwavuwaza kuba bagenda kumuwa costs ezitaalabwangako. Kaakati tulindiridde judgment ngenda gireeta enkya naye kansooke mbabuulire bino. Simon n'oli obukadde ebi bw'oleka Walukagga mu paalamenti ogenda muteekako akakwakkulizo k'obutasaba cost obutaliyirirwa kintu kyonna oba omugye mu paalamenti ogambe nti aveeyo ku bintu ebi. Kati judgment ndi mu Kasonda kugijjayo enkyanjireeta. Kinobe walidde obukadde ebi okuva ewa Sseggona baabukuweredde ku nnikaani e Lweza. Omanyi mwe mulowooza mbu nno Uganda mugirina, Uganda temugirina. Mulowooza ffe tetulina be twasoma nabo, mulowooza ffe tetulina be twazaalibwa nabo, mulowooza ffe tetulina be tumanyi, mulowooza be mukozesa batabani bammwe bawala bammwe mumanyi gye tuyise ensi gye tuzunziza eno mumanyi abantu betulabyeko betubaddeko nabo. Obukadde 10,000 Kinobe bwe wakutte ku nnikaani e Lweza. Obukadde 10,000 ku nnikaani e Lweza. Kati genda obuuze ku nnikaani e Lweza oba tebannalabako ku Kinobe. Oli ne bw'abanga yeerabidde olunaku genda yo babuuze oba tebalabyeko ku Kinobe batwalire ekifaananyi. Obabuuze nti ono omusajja mwamulabyeko wano. Kubanga baba bagenda mu bifo bwe bityo yeefuula n'omuyita omusajja afaanana nga Kinobe.
nga tosobola mutegeera nti yeye kino be mwabadde ku nikaani erweza ne bakuwa obukadde 10 kansimbe wakati njagala okwagaliza mukama wange kino beeseggona mulimu kuyisinganya ssente muvuvube honalebo Walukagga naye buno obukadde 2 yagamba nti nuupu ejja erabika yabazeemu nga cost sisenga Walukagga asigalayo ne bamugamba okusasula ayinza okusasula ezisoba mu 2 kati ono okumutaasa aliyeyo gundi zaalidde amutaase costs oba ajjeyo Walukagga kubanga bwajjayo Walukagga kiba kitegeeza kiba kiwedde Walukagga jagenda maaso n'emisango gyesimanyi oba ajulira awo biba bayinza n'okugusala mu gwokubiri nga bagamba Walukagga yasoma naye nga tewakyaliko reverse technicalities ezo naye nga kino be yababuulidde yeyise mu bintu byonna n'abagamba temulina kyemusobola bwe biba byamazima na bwenkanya Walukagga asigalayo so kakati katulinde judgment bagitayiping eggweyo enkya ngenda gibaleetera kakati nno ebyo ku nikaani eruweza awo nno oba okutte ku Ntebe Road mbu ebigambo ebyo gye byabadde era ensonga ezo gye zaakutuliddwa era ddiiru ezo mbu gye zaabadde kakati nno ng'obunkenke obuliwo bwebwo nti Masias Walukagga Mulumba mbu bw'aba wakuddizibwa mu kalulu talina kubaako kyonna kyonna kyabanja kubanga mbwe abasajja bataddemu ssente empya n'enkadde okuviira ddala lwe batandika okubeera nga bamulwanyisa kaakati nno mbu kwe kwekubira enduulu waakiri ne babanga omusajja abasinze nadda mu kalulu baleme kusasuzibwa kubanga abasajja bataddemu ssente empitirivu nnyo era mbu kwe kwekubira omulanga mbwe w'omulamuzi kakati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'olaba ekifaananyi kino ekiri ku sikulini yo kuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bepone General Kaguta Museveni ng'embeera gibalimu ogiraba bombi omu nnamukadde luwedde ku mpagala ate omu akyali muvubuka akyalinamu agalya empuuta kaakati nno okusinza ku bigenda mu maaso waliwo omusajja mu nnamawulire sinzigguka ku ngwe kakuuse era omusajja ono akoze amawulire okumala n'emyaka n'ebisibo ng'ali ku mpuliziganya naddala ku rediyo ng'aweereza eggwanga Uganda era ono nga Mwami Kyagulanyi tannaba kubeera ng'atuuka n'okubeera ng'ayingira mu kalulu kano ampuliriza omusajja ono abadde ajja aleeta amawulire amayitirivu ennyo era ng'amawulire gano agaleetya ddala mu nsonga zino ezifa munda mu ggwanga Uganda naddala ezo ezikwatagana ku bya politics oba ebyobukulembeze munda mu ggwanga Uganda wabula ono abadde atandulula n'ebigere n'aleeta ensonga ze zimu naddala ezo ezikwatagana ku ntalo ku mawanga amabedi amawanga nga Amerika amawanga nga Russia China n'amawanga amalala oba oliawo agagenda mu maaso n'ensonga ezo agakulembedde mu kufuga ensi eno nga bwetambula naddala mu by'ekijaasi wabula wenkedde okukola vidiyo olunaku olwaleero ng'omusajja ono gwe ngenda okuteerawo ng'akulukusa amaziga mu bigambo bye ng'ajjudde ennyiike era nga munyiikaavu okusinza ku bigenda mu maaso n'engeri gye yagobeddwa ku mulimu gwe olw'okwogera ku nsonga eza Mwami Kyagulanyi olw'okwogera ku nsonga ezizoggwe mu nnansi olw'okwogera ku ebyo ebiruma abantu n'okuwa ekifaananyi ekituufu ewali ba National Unity Platform candidates bonna gye beesimbye omusajja ono abadde ajja atuwa amawulire n'atulaga buli muntu ssekinnoomu eyeesimbyewo aba DF aba NRM Bepone National Unity Platform era nga tuzze tulaba oba oliawo enfunda nnyingi mu bitundu eby'enjawulo abantu kennyini ng'omusajja ono abalumba muntu ku muntu wanu najja nga ababuuza nti okusinzira ku kigenda mu maaso ku kitundu kino gundi ne gundi beesimbyewo ku nsonga bweti ne bweti naye gwe olowooza ani anaawangula era tuzze tulaba prediction tuzze tulaba endowooza z'abantu ab'enjawulo kubanga twalaba n'abannabusiro East abaasalawo ku nsonga za Masias Walukagga Mulumba Bepone omusajja Honorable Sseggona akali amaggwa abantu nga boogera ebyabwe bye baali balowooza nakyo kye baali basuubira mu kusuula akalulu kano aka 2026 n'ebitundu ebirala bingi wabula omusajja ono bw'aleese ebifaananyi ebituufu ebiva ku gurawundi ez'enjawulo wuuyo Mityana wuuyo wa ne bagamba ajja kuva ku leediyo oba oyagala oba tuyagala musajja atunaagobwa kubanga abantu bonna babadde basonga mu bakandidate ba NUP nga be bawangula prediction zino ezitali za nkomeredde kati wulira ekyangobya ku mulimu yali Bobi Wine of course simunenya okimanyi Mayanja eri abantu abafiiriddwa ebintu bingi lwa Kyagulanyi
abantu bafiiriddwa bizinensi lwa Bobi Wine naye nga Bobi Wine talina musango era tetuyinza musalira musango. Abantu essaawa eno balina emirimu lwa Bobi Wine, abalala bafiiriddwa emirimu lwaki lwa Bobi Wine. Abayimbi boolaba ku mwami Museveni bonna emirimu gye balina n'obwo bwa advisor bwe baabawa lwani lwa Bobi Wine. Kyagulanyi okujja kwe mu byobufuzi kuleesa ebizibu mu bantu abamu ne kuleeta obugagga mu bantu abamu. Abantu baafuna emirimu bawala ne Kyagulanyi bamukotogere bamuddukeko bamulabise bakoleki ate abantu baafiirwa emirimu lwa Bobi Wine. Abamu balina enjogera egamba nti Kyagulanyi bw'otamufunako mukisa mufunako ekikolimo. Kati omu ku bantu abaafiirwa emirimu olwa Kyagulanyi yenze kati ensi eyinza okuba ebadde tekimanyi. Oluusi oyinza okubeera awo ku social media n'okola akantu abaana abo ba foot soldier ne katabanyumira ne bakuvuma okitegeera naye nga takimanyi nti gwe wafiirwa n'omuki n'omulimu mulamba nga nkola sitole ya Kyagulanyi eyo nga ngikolera ku bukedde eyandeetera obuzibu. Bwe kyali bwe kityo nafuna abantu bangi abayogera nange nga baŋŋamba omanyi kyoba okola gende wa Bobi Wine omunnyonnyole omugambe ekibaddewo tomanya ayinza okufuna kyakola ki ayinza okugatta ku ttiimu ye y'amawulire ayinza okukolera kino na kino ayinza okuyamba bw'oba oyagala kugenda bweru. Ebirowoozo bijjawo nga biyitirivu baŋŋamba mbirowooza kakati nze okusooka Kyagulanyi saamusalira musango kubanga teyaŋŋambako nti nkole sitole eyo. Nagikola ng'owamawulire bwe yandibadde agikola ki nga bwe yalibadde agikola naye n'engobya mwami Moses Atenge ne bw'aba ndaba kati oba omuntu wena yakuba essimu ekyo kyekyangubya tewali kirala si lwakuba nti nali nkola bubi okitegeera naye wakola sitole eya tanka Robert Kyagulanyi gyali yeesigamyeko eyo gye gyali aliraanye. Akatambi ako nkuganya kati nkayina nakatereka yali 222 so nabirowooza naye ngende wa Kyagulanyi nga naye abantu abafunye obuzibu nga bwenfunye bangi ku Kyagulanyi nze anannyamba naye nfuna abantu tugenda kutwalayo biki ngamba naye nenguma neŋŋamba ekitatta muyimale kikola ki tekinyaga nti kakati kubukedde eyo mwami Mayinja yali ampadde training y'okukola local stories zino emboozi basezi babbi kubanga twazikolanga nnyo era nkubuulidde ensonga lwaki twazikolanga tubuzeebuze audience ereme tubanja Bobi Wine kati nali mbiize nnyo so nalina YouTube channel yange neŋŋamba naye kantandika okukola local stories zino ku YouTube tumanya ejja kutandika okunsasulayo kakasente katonotono nentandikirawo mpolampola bayirawo nenkiwa nnyo nenkiwa obudde YouTube nenjiwa obudde nemanya nti kati wano ne bwe naaba nfunye omulimu omulala ku radio essaawa yonna bagamba nti oti yitaawo so naye baga nti oyitaawo oba osigaddewa. Nafuba nnyo ndabe nga nzimba YouTube channel yange ne radio nenzirayo nenfuna omukisa nti ku Paalu eyali yate n'avaayo nadde eri gye wali ansikire kitegeeza wali n'alekawo vacuum kati nange nenkola ki n'omusikira eno neŋŋenda wali nemusikira lwakuba ate obuzibu gyeyansikira ate ne bakola ki naye ne bamugoba. Jjukira ate ye n'ebyobufuzi abiri mu butereevu ate nga musajja wa NUP ne bamugoba musajja wattu naye era kati naye ate bwe bamugoba abadde ayogera ebyo nga tannategeera nti Lawrence Ampe gwayogerako ali mu bantu byayogera amutegera amatu butereevu. Ampe amutuuseeko abyeyogerere
ono bw'akutta akazindaalo avuddemu omwasintisi ka mulimu yabadde tayagala kusirika ng'eno eggwanga ligwa mu nnyanga. Thank you so much for welcoming, Mr. President. We all know what is right, although most of you hide the truth. Is it true? People power, our power. It doesn't help us to keep the jobs, yet Uganda is dying. It doesn't help us when you are paying fees for children and they are not getting jobs. Ategeezezza nti eky'okumufuumuula mu busirikale bw'amakomera era alinga eyayimbuddwa mu kkomera. I'm so happy and I was so happy for prison to discharge me. It was my prayer always. You have been seeing me praising. Bw'amaze n'awera n'okuwera nti agenda mu Uganda mpya. People from Ngora, from Munia, I know you know me very well. We have been working together and I promise you in a new